Nkwanirizako omulungi ali ku Spark TV osibyo tyaka nsubire nti osibire ddala bulungi ne wiki tekoze bubi yadde n'akamoona akeddagala akubuzaako nzajuze naaji the most wanted the international bay omukyala kyasinza smile ennungi n'amagulu amalungi mu Uganda n'emirirwano nate Spark girlfriends yebere guse tusimbule Spark TV kwoli era nga megweme Spark girlfriends tuba tuguse era nga tusinzide ku Malakai Ecology olunaku lwaleero era nga gemaka gaffe ndowooza agenda kuzinya natera kinedda Malakai esangibwa Kitende era nga ndyagadde okubuukinga ebisulo by'okusula wano eno oba okukola omukolo oba okwewa omuzaamu ogendagenda ku website yaabwe bagambe ekyetaaga babire nga bakikutuusaako ebyokulya ebirungi ebyokunywa ebirungi ebisulo ebirungi environment ennungi wano eno ku Malakai togenda gisanga walala wonna. Omuluma gwaffe gw'olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ya lwaki ennaku zino eno abavubuka oba abaana abawala n'abaana abalenzi basusse okwagala obulamu obuli easy oba kiwandiise soft life oba obulamu obwangu obulamu obwakayeweevu kyonna gwe bw'oyagala okitambye nga ng'oli mu ddiro lyawo gwe mulama gwaffe gw'olunaku olwaleero baganye ebintu byakaswetwe gwe mulama gwaffe naye nga tunagutandika njagala mbuuze ku bendi nabo ayi tusimbule. Hi Rose. Jose, you look so beautiful. Thank you. I appreciate that. Rose, tender the queen of peace. Nze mbabuzaako banange mukulikeeyo mugye mukoze okuyita mu wiiki. Ebitagenze bulungi nyongera okubajukiza nti ate era Mukama afaayo. Tuba tusimbudde tokwata ku remote yo. Kituufu nnyo tulina omugenyi olunaku olwaleero. Hello. Hello. Osibye otya sweetie? Sibye bulungi mukwano. Goza ku mulembe wa Spark TV omweyanjulire n'okumweyanjulira tusimbule. Omulabi wa Spark TV webale okutulira ddala awo amanya gange Nasali Sumaya Chiwu era nsanyuse nnyo okubeera wano. Kituufu amannya omuntu wa bulijjo gaabeera nago galina okubeera amannya abiri nti nze yenze Nakanwagi Joseline. Mujja wange ali ku TV andaba nze nvaako mwagala bandogedde. Kakati mada mpulira Sumaya mpulira Chiwu mpulira Chiwu ye yantwala oli mufumbo enyabo. I tap in the place. I give it to you. Mbakulu nange mbere kati ngembandi wano ku Spark girlfriends njogeranga Nakanwagi Joseline Segawa. Katoja olabye gwo byogera ng'osaaga ne balooza oli nanyiige. Anyiige. Tugenda kusimbulirawo omulungi Alex Spark TV era ng'omulama gwaffe gw'olunaku olwaleero gina beera ku nsonga lwaki ennaku zino eno abaana abalala n'abaana abalenzi basusse okwagala obulamu obuli soft. Okay, kati nganze soft life ngitegeera bwe mba nga ndi mulamu nga nfuna obulamu bwe njagala ngenda we njagala stress weri n'esobola ogimanaginga we njagala akaviiri bwe kati ngina n'ekakola. Kale kwegamba era mu busobozi bwange awo wendi mpulira nti ka soft life kaba keeko. Thonse nandilowooza nti soft life alina levels waliyo omuntu waali nga gwe omulaba oyinza ogamba banange oba omuntu otanaba kutuukawo naye nga ye alaba kuye yawo soft life yeeyo. That's how I understand soft life. Nga ndi mulamu ndi bulungi jakyenjagala. Yeah. All right. Mrs. Chiwu, omulamu ogutegedde ogw'olunaku olwaleero guli ku nsonga lwaki abantu baagala nnyo soft life naddala b'ennaku zino abavubuka. Ensonga ya soft life bagwa ekigambo soft life obulamu obwakayeweevu olinza kyennyonnyola otya okiraba otya? Soft life fena twandijagadde fena twagala okubeera abalamu twagala okulya emmere gye twagala mu budde obwo twagala okunywa kye twagala okwambala nga bwe twagala okugenda wonna we twagadde oba kulinnya nnyonyi oba kugenda ku vacation we tujagalidde. Obulamu obwangu oba obugonvu nga tebuliimu kukakaalukana kungi. Nze ndowooza kye nandirowoozezza nga soft life. Soft life teliimu kukakaalukana. Kulya kyoyagadde butava ku zi trip. Vacation buli mwezi ng'ogendako. Akakadde tekakwekubya mpi. Naye nze ate awo sikiriziganye nti soft life erina okuba nga si yakakaalukana. Nze ndowooza nsobola ocreatinga soft life yange mu hustle naye nga ncreatinze soft life. Eyo teba soft life. For example, nkedde ku makya nkoleredde ka G-Wagon.
Ninyembya G-Wagon ku panel. Ojja kugivuga katuwere baguminkiriza. Nkoleredde obulamu bwe njagala nkedde ku machayi hustle ninga manjagala kubeera njagala kusula wewa njagala kusula apartment wait njagala vuga motoka wait njagala ku traveling njagala kulya kye njagala ku affording such kind of life ninjikolerera. So to me I feel soft life tekirina kuba nti temulimu hustle because kati we bandyagala ngenda bijjawa. Kati we wanditukidde okugamba nti njikoleredde nenjifuna okukolerera G-Wagon tekigenda kutwala myaka tekigenda tewetaaga mwezi gumu ng'ogifunye kigenda kutwalira ebbanga bwe tuba nga tuvudde mu mazima gaayo G-Wagon si ya 10 kiba kitegeeza ogenda kuteekamu amaanyi dedication ku byokola obudde okutuuka bw'ogifuna nti ino ngifunye mukwano tejja kuba soft life ojja kuba overviewinga omanyi wawoyise okutuukaawo kati ayo teba soft life wabula soft life nti nkedde ku makya omuntu nanjiwa mu G-Wagon nga sigikoleredde simanyi naya bbeeyi nga simanyi byonna nga kati kankubuze summa kyogala bwe ngula G-Wagon olw'obulamu bwe njagala nyiza okuba njagala kuva ku eno G-Wagon ngule n'eyokubiri n'eyokusatu nayo nga kwongera ku soft life yange I can as well live a soft life gye nkoleredde so si kumpa bwe naalinda okumpa bonna banava bagenda okumpa. So to me I feel soft life nti nsobola okwecreatingira obulamu bwenja waliwo n'omukyala gwendaba ku TikTok yeyitandi mukyala ani ono alina ennyumba Bayingana. Bayingana. Yes, something like that. Yes, omukyala oyo wanyumya obulamu kataazo fina tumwegomba obulamu bwabeeramu alina buli kimu ennyumba erimu ndowooza buli kintu ffe kitwandigendedde wabwera okufuna naye ajja ayogera obulamu bwazza bukola one like baby step paka watuuse naye era ne bwali mu soft life essaawa zino eno era akyakola era alina kyakyasumba naye yo hustle mu ngeri ye. So to me I feel soft life terina kuba quoted balina kumpa balina kutuulawo ne bijja nina kukolayo I can work for my own soft life nenjikolerera nenjifuna. Kati oyo omukyalo oyo yenkana atya? Okay, the point is I think njagala mutegeeri bwe muti soft life ebeera built teri agamba mbuzo obulamu nabumala kati wendi kigwedde kubanga n'abagagga era basigala bakola oba yenkana atya alivinze soft life gyali okukolera. The point is in my own hustle I create my soft life. Okitegeera nti regardless nti ndi mukola wali omuntu akola nga yeteyogumba bintu birungi kuliko mugamba naye abasajja bagagga kinga mutemuva mu bipale bwebiti omusajja mwanga ava kamoto akali awo tekategerekeka naye nakola ndi road boyafa emabega kaonzukiranga abaana basima buli wamu taata sente yaziteekawa taata nga abaana bakuze bubi basoma bubi buli kimu babeera bubi era we yafa balowooza taata kubanga by then twali batonga taata balowooza talinayo na bank account sente nga teziri mu nju kubanga ye yeetagala soft life eyo ye ababa balina byalabanga tebirina makulu. Rosie, I think kyogezaako tegeeza good life waliwo enjawulo wa good life ne soft life. Good life yo maybe gwe gyoli mutunyonyola mbonongo okoze nnyo otandise okukola ku myaka 25 G-Wagon egyegwidde ku myaka 4 yesu obulamu bukyusiza walinga togiina kati ogiina obulamu kati bulungi but ebiseera ebisinga ekintu kyofunidde maanyi ng'oli omukyala bwe yagambye ng'okikoleredde jukira G-Wagon erina service maintenance ebintu ebitongole ebintu byonna byonna byamaanyi tebitera beera nga si byangu byakuyita soft life. It's more like good life nti obulamu kati wabugonzaamu naddala nga gwabyekoleredde. Soft life naye kunze ngera gitegeera ng'omuntu ng'ebisingo bifudde on a silver plate bakuwadde tokakaalukanye tokoze nnyo kukifuna. Omusajja akedde ku makya akutute ku trip ya bukadde nga 5 omusajja akedde ku makya akugwidde emmotoka ataddeko yadde 10 ebintu byo nga byekola bwekoze oli kaseetwe nange mulinzikiriza nti yandibadde soft life binene ebyansimanga nkoze kati go soft life oba ogikoledde baana bo kati omuntu wekikanga gwe abantu bakula bali mu soft life naye gwe nnyaba akoze ogonzezza bulamu nti munaye mbadde ntambuza kigere kati nzize ku motoka. Let me give maybe example inzo correlating n'ekyange abantu bakola emirimu egy'enjawulo what you call hustle omuntu ayinza obba nga akeera ku makya nga
kati kange wamba example kyala abantu nga bakola emirimu nga giri najo soft akeera ku macha ina salary wa milioni 4 omwezi akede ku macha gena office sawa 2 zigina okwira sawa bwezi nga kasente kakafu net taslinze like there is no it doesn't mean that I know kwera nga akola nyinyo nechala abantu bayina emikisa jabo akeera ku macha nakola ekintu gwe cho like nga soft life ye ezenge elimo mukono gwe but still nga tabonyebonye nnyo kituukako like even at an early age people bafunye soft life nga batonga takoze nnyo so to me I feel positive argument waliwo omuntu wayinza okudetermininga buti abafuna soft life ezenjawulo kito kyogambye nogamba nti asibasolo bimuwa waliwo abikolerera waliwo abisikira oli abusikira busikizi tata yajjanga ina obulamu bwe buti yakola bwatyo soft life ina different ways omuntu bwagifuna it can be beauty privileges zemogerako it can be inherited it can be worked for it can be in different perspectives. That's what I feel. Yes, you have a point somehow. Kintabuddemu somehow somewhere, but it is what it is. Social media eno ndaba nga emu ku kintu ekyasinza osindikiriza oba oteekawo pressure oba okuinfluencinga abantu mu nsonga y'obulamu obuweweevu. Mukkiriziganya naye ku nsonga eyo. Yeah, definitely. Social media impact ki gyetadde ku muvubuka ali eyo? Tutaddeko akazito kanene. Okay. Betulaba ku mitimbagano ziba stories zeba kutte neba editinga neba kyusaamu neba improvinga zisanyusa omulabi kati ebiseera ebisinga fe tuziraba oba tuzirabana n'obwongo nga tetuyingidde nga bagamba behind the scenes. Tulaba kiwedde netulaba emotoka netulaba amafuta full tank netulaba vacations netutamanya zivuddewa kyova owulira abaana abasinga bagamba who is the tag your sponsor. Right, kubanga kyetulaba kino ku mwana w'emyaka 2 atatulaze atalina proof of work kiba tekigatta kati omwana akirabye innocently nga ye tamanyiyo behind the scenes incidents agenda kulowooza nti no abantu omwana ono oba omuntu gwalaba yakera ku macha nafuna obulamu obwo bwatunuulira kati nekimusindiikiriza naye okugwa wabi n'awalungi okufuna emmotoka eyo ng'akyali muto nga bw'ali nga tamanyi nakumanya nti n'emmotoka yeetaaga service oba yeetaaga mafuta nga tamanyi nakumanya nti yeetaaga n'okumanya okuvuga emmotoka for starters nga tamanyi nakumanya equity kyekiki okubeera ne ssente oba okuinvestinga kifaanana kitya wabula ye kyafuddeko essaawa eyo y'emmotoka ye apartment efaanana obulungi wanaakwatira videos ze kyekyo kyekka kyafuddeko essaawa eyo kati bebyo omutimbagano byegukoze bigenze ne biraga abaana naddala abaana abalenzi bwe balaba abasajja abeekoledde for example Bobi Wine akoze bingi tumulabe mu mafarms ge ayina bingi nnyo byakoze kati abasinga abaana bato abakulidde mu ghetto world bw'atunuulira omuntu ng'oyo alaba nti okuyimba kwe kwamuyisaawo n'akopingira ddala lifestyle ye nga bwe yali nti yali anywa enjaga ayambala atya yeeyisa atya ayogera atya n'afuukira ddala replica oba duplicate y'oli kye yali yena ng'alowooza nti kyali oli ssaawa zino agenda kukifuna naye muki bbanga ettono awo olabidde abaana abasinga nga bagudde eddalu kubanga akoze ki akozesezza ebiragalalagala byatamanyi anywedde omwenge ayagala lifestyle oli gy'alaga kati naye agikolere mu kabanga akatono agituukeko kati ebisinga bye tulaba bino tulina okubitunuulira n'amaaso agasengejja nti kyolaba kitunuuliremu emirundi ebiri nti zit true nga bwe kifaanana kati Rosie nga bwe mulaba essaawa zino olugoye lwayambadde olulungi yakola atya okulufuna bw'ati nange enkole ntya tulina okutunuulira ebintu byonna bye tulaba ku mitimbagano nga tusengejja kituufu ekyo Rosie social media influencinze etya
lifestyle oba pressure okuteeka ku muvubuka ku okay kati omukyala yagedde ku negative impact gye tutaddeko but as well social media eyambyeko omuntu okwe-creatinga their own soft life for example waliyo abantu betulaba ku internet okwo ne tubeegomba ng'egye balivinga obulamu bwabwe n'atandikira from scratch maybe na-creating obulamu bwe waali ffe abamu kituwadde amaanyi okusituka ng'abakyala kati ze kinsanyusa okulaba abakyala ng'abo bayingala ng'avaayo n'agamba nze nakola kino bwenti abakyala bangi on social media bavuddeyo ne basensitizing abakyala nti kitukyali behind the curtains you can as well come out n'okolerera obulamu bwo I believe soft life eno eyogamba kaninde bampe butya tebampa butya byendaba ono bye bamuwadde tebabimpadde kankole I can as well make my own soft life nga nkopya abo abantu lwakuba nti okoppa in your own way okoppamu bubukozi bwe gwe no pasting like no editingamu like nolaba ekikuyisaawo wabanga ono wagenda nti omwami oyo yali muyimbi nze nina talent kyoba nina kirabo kyoba profession yange eri ki nkoze ntya social media abantu batambuza businesses zaabwe but like internet has actually moved us okulaba ebintu ebimu ne tubyegomba abantu twegomba kati amaka gono ngegombyeko kino naye kankikole mugange weewaawo Rosie awo wenyini tugenda otandikira katugende koko mukuumulako tukomawo kukulisaayo nnyo mukuumulako omulungi ali ku Spark TV kyokola ky'amaanyi ate yakatweyungako oli ku Spark Girlfriends issue okwongerako ekusanyusa ate nga bwekuzimba otugendedde mukuumulamuko twali tukyali ku nsonga ya social media bwetaba influencinze omuvubuka ali ku TikTok oba ali ku Twitter oba ali ku Facebook ng'alina byatunako ne yeegomba n'abeera ku pressure y'okuba nti yandiyagadde olivinga obulamu bwemu otugende mukuumulako nga Rosie alina ensonga gy'atangaaza Rosie mbalengezaawo okunyula nti internet eno social media eyambye nnyo okugula amaaso g'abantu abo abatalaba n'esembeza ebintu kumpi n'abantu oli alaba ekintu n'alowooza nti oba oyo yakola like balina babisuubiramu ndabye young generation esanzunga bavuddeyo ne batulaga ne tubeegomba n'ogamba naye omuvubuka ono waba akozebwa ati nange nkyasobola okukola bwenti like novaayo you hustle as a person ne tuva eri emabega nti nno bannange mitwabirabiranga wala so social media eyambye nnyo okuimpactinga ffeffe abantu okutuuka awo ku bulamu obwewala okumpi bwe twegomba alright ebiseera ebisinga abantu baagala nnyo emirimu emyangu nti njagala mbeeraawo mu nnyumba yange nga nkolera ku laptop njagala mbeeraawo nga bampita lwe banneetaaze naye nga lesente zigenda kuyingira lwaki ennaku zino eno ekyo kyekikyasinza okubeerawo ennyo lwaki ennaku zantu bakyayagala kukola mirimu gya kukakaalukana mirimu gya teekamu nnyo maanyi sente ey'amangu ewooma enyuma ani atandyagadeko okugenda kinyuma naye kirina ekibi kyaki ekyo kijjirako kinyuma naye ekibuzo kiri nti okifunye otya kati olaba nze nzikiriza nti nno mu nsi muno buli muntu alina omukisa gwe ate kiba kyamakulu nnyo okumanya ogugwo we guli naye nga tonnaba kumanya kola ky'olina okukola kati okutuuka w'oyagala okugenda togenda kutula wano ogambe nti n'obugagga si bwakusonda babukola batya bwekuba si kusonda mpulira kawulire babakola batya nze kuba ddiiru emu ya bukadde 8 n'obeera ng'osibula ate nga kyekikyasinza obeera ekizibu so definitely kulina kuba kusonda kulina kuba kusonda kozi ng'ogenda kubba kubanga n'abo abantu betulaba abafunye era bw'omutuuza n'omubuuza nti wano watuukawo otya akubulira gye nvuddewe nga nawe bw'otunamugamba nandibadde nkikulimba mbunakuba bulooka mbunasikako capati mbunagira ku loole y'amatooke wadda gyagamba mbuzegoolaba nabonaabo batuzaamu maanyi ekituufu kiri nti nno okufuna oba okukuŋŋaanya obugagga nga bw'okiwulira kukuŋŋaanya kitandika mpola ozze ku mulimu wafunyeeyo wagenze downtown n'ofunayo
engoye ezo za mitwalo 10 bw'ozitunza ofunyemu emitwalo ga 3 yes kati n'ogakwata n'ogateeka ebbali n'ozzaamu 10 kiba kitegeeza kuzirize wafunyemu ogenda kubanga okola ki oyongerako kiva mu kukuŋŋaanya katono ku katono. Aliyo n'abantu abalina ssebo emikisa gyabwe nga yazaalibwa mu magoba already. Mwana ayine bamukolereyo faamu y'ente buli kimu gye kiri agenda okubeera ku nsi nga bamuplanning yadda buli kimu bula agenda kusomera alina ne ssente ku account. Naye kimanyi nti omulembe guno eno abazadde bano abapya baplaningidde nnyo abaana baabwe. Kituufu. Kati bali abazadde beddanga kale ow'ettaka ate yamutegekera nnyo balategekera tebamutegekerako yadde. Nina mukwano gwange yaggulawo insurance y'omwana bw'atannazaala era ne kadde oteekayo ssente. Abantu bazaalanga omwana we kituufu nga namuza namuketingayo bati namwe mwana agenda azaala babiri bammala bannange muzaale bayibuli egamba muzaale mwale nedda zaala b'osobola naye abedda bagambanga buli omwana n'omukisa gwe kazaala abaana 14 kyona alyako kyajja okulyako wenooza kati mazima ddala kimanyi ti kati omulembe gwaffe ife tunulabirira abazadde baffe mukwano kubawo nnyawo naye ng'ate tulira ate kati ffe kyekye neebaliza Katonda nti omulembe gwaffe gukyusakyusemu bw'obutunulamu alist abasinga bapulaninze buli omu ofunayo agamba owaayo omwana we kamugirire kano na kano naye luli bannange ng'abazadde bazaala abaana baggwanga bansi gende Katonda kale wadde kisoboka omukisa okujja naye maama ennaku zino eno ekituufu kiri nti abavubuka tebalina interest mu mirimu gy'amaanyi. Nina example gye njagala okukolesa naye sigenda kukolesa linnya obwongo bwange bunduwesa nti omuntu ogenda okwogako mugenda mutegeera. Buli wayagala ssente y'amangu oba ssente ey'akaweweevu bw'oba tolowoozeza bulungi yinza okukoza error si mu kaseera ako naye mu maaso. Olwo omuvubuka ali ku TikTok okwo si mukwano gwange naye si mulabe wange nalabye nga situation gy'alimu abavubuka b'ennaku zino eno bamukolesenga ekyokuyigirako kubanga alina akaseera ke yalimu ng'ayagala ssente ey'amangu n'abaako obutambi bwe yeekwatanga ng'abusindikira be yabusindikiranga ne bamuwaayo akasente. Okusinziira ku kyaliwo mu kiseera ekyo kyamala ekizibu kye era ye tamanyi na kyagenda kufuuka myaka 5 okuva mu kaseera ako. Essaawa ya era ng'omaze ofuna omulimu ogw'amaanyi olina TV gy'okolako olina obulamu bw'okyusiza olina abantu amaanyi b'osinkanye kasima nategeera mbuno ono kati zembeera ze ziri bwe zikatali mu training ground n'ensonga bagenda kwedistancinga nolonso wayagalako ssente ey'amangu wayagala soft life gy'otakoleredde oyagala kukola byokoze ebyo by'amangu ofunyeyo omukyala agambye nti nze mune wategedde ensujju yange kasita ogikola bwoti ne bwoti nze nga nkwayeze nkuwadde ekiro yes ensujju ogikozemu by'ogikozeemu left right center era kusibuzzaayo 5 oba akakadde mwekutte video lwa nsonga gye yandyetaaze mwawukanye emyaka 5 okuva kati video zigenda ku surface nga ku social media sente wazifunira zaakuyamba naye ate zisse obulamu bwo kyokka kati ng'okyuse so osente y'amangu nga mugifuna manya nti naye kino kyenjifuniddemu tekinfuukira akabasa mu maaso njogera naye omuvubuka ali ku Spark TV mu kaseera kano lwa nsonga ndabye abantu bangi nga balina ebintu bye baakola mu kwagala okubako bye bayisaawo naye kati nga byafuukiddemu obuzibu kati yali omwana omuwala bendabyekera dde bayagala okufuna obulamu obwangu era naye sigenda mwogera linnyo manyi omuntu ati kati bw'omwogera ennyo bw'ati omukubye nnyo omuntu wakedde ku makya ayagadde omusajja oba tugambe mufumba si mufumba naye ng'omusajja amusinga ku myaka ekyo kiwedde amuzaddemu omwana alina waakusanze olina ky'oli naye olw'okubanga nti oyagala ekisinga ku ky'olinawo obutakuta ekyoyina eri soft life gy'okoleredde nze basiwonyaawo obutakuta nekyolina ali ku TikTok right now kwegamba waba yali wa kilo 10 essaawa zinene alina kilo 2 amaaso gali mu nkompe nga mwana musatu embazi ezirabika naye because yalowooza mbuno afunye omusajja alinza okumwongerako naye nga ate ne we yayita yali bubi okitegeera ne njagala mpitawo mangu n'obutagala abakyala abawala tuli so lazy oba omusajja najja nateeka proposal ye mu maaso n'abakyala 3 njagala obeere owookuna nja kuwa kino nja kuwa kiri nja kuwa kiri kati gwe mu bwongo obwo kubanga oyagala ebyamangu ate toyagala kakalukana nawe oyagala okeereko ku makya ssaawa 5 nga bw'ova mu buliri kaka breakfast kali ready engoye zo ziri ready bazigolodde dda
okerako ku makya genda ku swimming pool oveeyo ogende ku serena olye ku mmere oveeyo kwegamba obulamu nga tebuliimu kukola ki n'ogamba kino ayina abakazi bameka basatu kyokuba omukazi owokuna layisi nnyo totegedde gye kigenda kukusula abakazi bangi tubawulidde ku mitimbagano TikTok bavaayo ne bawa emboozi ne boogera emboozi zaabwe obulamu bwe bayiseemu omukazi n'avaayo n'omwana gwe yazaalira mu makaago ne bamumulesa lwaki yayagala obulamu obuki obwangu twefudde nnyo oba balayisi Rosie kituufu bwe ŋŋamba nti no abaana b'ennaku zino eno bakuze batya okukakaalukana oba emirimu egy'amaanyi ennyo baagala bintu bya kayoweevu anyway kituufu but nze kinandigambye nti si ffenna mbu tulina kukakaalukana si ye only option ekubeeza mu soft life oba okuwa buli kyoyagala nti nsobola okukola naye nga si kukakaalukana kuli eri nti gina kwa mirimu nga migumu nga biki abantu balina emirimu egy'enjawulo gye bakola egimu nga bwenagambye nga giri soft egimu nga giri hard egimu nga giri ki kati obuzibu bwe buli nti omuntu ali mu mbeera gy'alimu omulimu gwakola ogw'amakanika ogwaki nemit ye gwayita okukakaalukana awulira nti teyandigwagadde nayagala guli eri naye erabira nti omuntu gajja okulaba oba ku kompyuta ayinza okuba nga yasoma yes asobola singa nkuwa the same gadget can even operate it tisisobola yes oyagala office job bwe nkutuuzaayo mu katebe mwatudde mwe yeewuubira mugamba bagagga beewuuba osobola otulamu ndi wa productive nga ye nti nedda bannange ffe tukola nnyo bakeera batuddeyo bati tebalina kye bakola obwongo bwakozesa okulowooza byakola osobola obukozesa okulowooza nti nedda muganda wange buli omu gy'oli manya nti nze kino kyensobola buno obulamu bwe mba nga sisobola creating my own soft life my own well-being nina ku acceptinga nti sisobola kukola ku TV kubanga ate sisobola naye ate nsobola okulimenya nembeera successful nti banange sisobola kati nze omulimu gwono sigusobola kubudaabuda bantu nze omuntu omukulu munyonyole butya bwalina okweyisa I cannot and I really mbadde wano nga mbuuza how do you handle that omuntu ajja abantu bavuddeku bali the drug addicts oyinza okirabanga ekyangu nti counseling mitwalo ameka can even have constructive words to a person ali mu mbeera embi sinange kati obono sibusobola okitegeera so to me njagala gama omuvubuka ali ku omuntu era ali ku Spark TV nti buli omu olina manya wezuule ki kyosobola okukola kyoba oteekamu amaanyi go and God will bless you through that otherwise bintu yogamba mbu bana twagala mirimu gyakaalukana bwe ngukuterawo nti nagwo togusobodde business weegomba nti njagala kola business bwetyo olina amagezi agagikola kale butya ngikuteerawo ebiseera bingi abasajja asobola okujja nabuza omukazi okay what do you want to do njagala kola njagala kutunda ebizigo yalabye Rosa atunda ebizigo oyitagala ka sente zitya talina na work plan ye n'akoma akafaananyi n'alaba ruumu n'ebibyo jakufa million 5 gakola nti ye n'ogamuwa and it fails so buli omu weezuule mu kintu kyosobola hard or soft either way kyosobola okukola mu line of creating your own life you want obeere comfortable enough okukijjamu maybe mu kuvaamu ekyo osobola creating eki soft mu bujjawo ng'okiramu experience. All right. Mrs. Chiwo. Baba wali yakolera. Omuntu kasitaba nga alina omwana olina omwadressinga mu ngeri ya njawulo nnyo singa eya bulijjo ng'ey'abalala. Mrs. Chiwo kituufu mbuno tukuze tulaba nti n'ebintu by'okukola emirimu egy'okukakaalukana si bintu byaffe. Era olowooza mbeera ki ezisinza okulootera abantu okulowooza nti mu kukola eno biki batwadde mu mitwe ebitulowoozeseza mbu emirimu egy'amaanyi tetugyetaaga nange bwe nkula njagala mbeere nga nfuna akaweweevu. Kituufu nga bw'ogambye ndowooza ebadde conditioning of the mind. Bwe twabuzangako edda abantu nti okikoze otya bamutaasa abantu documentaries zaabwe zoze olaba bwe baabuzanga edda story zaabwe tewali lugero luvaayo nga temuli kukakaalukana nga temuli maziga nga temuli kubonaabona edda ndoza bwe tujjukira ffenna batugamba nga abagenzi abasomyeko gamba nti ffe twatambulanga kilomita zino nga tubuka emiggo okutuuka ku ssomero lyaffe oba okitegeera yakulaganga struggle kati
fene tukulanga ate tutuuseeko oba tubaddeko awantu we tutuuse nga struggle tetulina giyitamu ne tugamba nti naye nsobola okukifuna ng'ate tewali ki struggle. Nsobola okutuula wali nenjiga omuntu bwakola nencraftinga wakuwe nenkola nga kyasobola okukola nga sitadde mu struggle. Sigenze ku ssomero gwe tobamanyi. Si buli muntu ali mu mechanics nti yagenda n'asoma. Yes, omwana ajja n'ayigiraawo hands on vocational trainings. Omwana n'ajja nga tagenze na musomero n'ajja n'ayigiraawo omulimu n'agukola. Kati omuntu oyo ayigiddeawo tosobola mugeraageranya n'oli eyagenda mu ssomero. Okitegeera? Kati ebiseera ebisinga kino ekyokugenda mu ssomero tetwagala nakwekoya nnyo kusoma kutawaanya ovaayo okaddiye ate twagala ssente z'amangu. Kati twagadde ekintu ekyangu kye tugenda okukola myezi mitono nnyo nfunene ntandika n'okuvuga emmotoka yange. Kituufu kubanga mu buto ebiseera ebisinga olina ba anti bewalengeranga nga endabika yaabwe alaga alabika bulungi nnyo nga teyenkana na maama wo mu ndabika kyo ng'ate ng'olengera nti maama we akola nnyo okusinga antu kayina eno oba tugambe ye atunda bizigo kyokka ati maama wo mulima kasooli mulima biki mulina n'omutwala ku kkubo olw'eggulo mu mwoki oba mu mufumbe so n'okulanga ekifaananyi ekibakusinze mu mutwe kiri nti okutuula obutuuzi mu dduuka obulamu bwanguwa n'ebinene ebyo nti bino ebyokuba mbono tukeera mu nnimiro yes mukeera era muyina kasooli mungi naye endabika yammwe nfu nnyo n'okusinga ey'omuntu atuula obutuuzi mu dduuka so n'okulanga omayimbo n'ebintu by'okukola ennyo tebitera kuza magoba omuntu asobola okutuula obutuuzi mu dduuka obulamu ne bukyuka tukuza mu mbeera nga kiraga kati tudda ku nsonga y'essomero ngera obadde ogambye nga kiraga mbuno omuntu eyasoma ebintu ebibeera byanjawulo mukko n'ataasoma enkola ye ey'emirimu ebeera yanjawulo mukko baba basomba amazzi ku kyalo baba badde ngenda kwogera omu banyiige naye nga gwe mulimu abantu asigaga ogenda kuvuga boda ogenda kuba chapati surprisingly nino kati byakyukamu nowa degree asobola osiika chapati nowa boda asobola nowa degree asobola okuvuga boda naye nga tukula batusiga ekifaananyi mu mutwe mbuno omuntu okuba mu bulamu buweevu obwa ofiisi obulamu butali mu kakalukana nnyo ng'okwera ku laptop ng'oli mu nnyumba yo olina obeera ng'ogenze ku school so n'obeera ng'ogamba surprise nekikusindiikiriza okusoma n'atandisomye n'agamba kansome lwansonga nsaagala kukima amazzi nga taata w'abagundi sisaagatuka ku myaka 7 nga nkyapangisa okitegeera so mu buto nze ekifaananyi kyenenga maybe kye baatusiigira ekiraga mbuno omuntu okukola ennyo tekutera kuza magoba nekukirako nyina okwabeerako examples ezeraga zokka ng'olalaga akola nnyo naye ng'ate embeera esiiye mungu erina anko wakola mu banka bw'okyala maka ge ebintu byangu lwa nsonga asiba katebe naye wa boda asobola okusinga owa banka sente I think kukola kisoboka smart somehow but ate kisoboka somehow kisinziira n'olinza obeera okola mu banka naye ngera tusinga ngongoli either like okay no like ngamba banka ngafuna emitwalo 3 customer care simanya biki ngafuna emitwalo 3 kituufu ngowa boda olunakuanakolerayo kubadde 3 no not all the banks but some banks omwana aba receptionist sima customer care biki nga bali mitwalo 3 naye ng'endabika ye eyawukana n'ono asindika ekigaali ewaka so omuntu ekifaananyi kibatusiigidde mu buto ng'olengera antu oyo akola mu banka ali bw'ati kyokka ate omusajja gw'omanyi atunda ebikajjo ku kyalo onaddeire afaanana bubi nnyo tugendagenda mukomulamu ko tukamao nkukulisaayo nnyo mukumulako omulungi ali ku Spark TV era ali ku Spark Girlfriends nkujjukiza nti tuli ku Malachi Ecolodge esangibwa ekitende ekifo ekirungi ekyokukakkaniramu ebisula ebirungi green yekagolengera its home away from home ayagala okubuukinga genda ku website ebagambe ekiweetaaga tulina parking engazi ebyokulya n'ebyokunywa tubeerawo ne bandi banenjogera ekindiko ekigenda ku website ebe kiweetaaga kyonna mujja ku Malachi Ecolodge temujja kwejusa Rosie njagala kutandika naye ku nsonga eno biki olowooza abantu abali mu soft life eyo bye batatugamba
naye nga si tebituukiridde. Awali mu soft life. Nga tebabitugamba. Naye nga biri behind the scene. Waliwo ekintu omukyano kyayogeddeko nti abantu batuwa bye twagala okulaba. In most cases omuntu ajja kuvaayo akulage ekintu lugeze emmotoka nga n'emmotoka siye ajja akulage abantu actually bapangisa n'amamotoka ne gagenda ku mikolo n'agazaayo waffe eyo mu balaalo nabo bayize obuyaaye bapangisa ente najja ku mukolo n'agamba ndeeta ente bwezite tumala tuzigoba nga kanyiza n'abazadde just kuteekawo mbeera amaka gaweesa ekitiibwa n'abagenyi bagende nga batenda. Yes. Ne bazizaayo. Imagine ente egende nigina n'ogipangisa n'ogitwala ku buko n'ogigoba neddayo. Okitegeera that's how much people fake this. Omuntu anyagamba taata tugenda kuteesa bride price tugambe nti bakuwadde miliyoni 2 tuzibatwanje eri abantu naye ng'omuko wazze n'onywa ogamba bride price tulinawe miliyoni ezi 2 okitegeera kugamba abantu ne beecreatingira ne musako zaabwe ntono fake life me and you Jose on the same panel ne nkukuleeterapo obulamu nti nze obulamu bwange era si obukyali olwo omuwala yangambako awo nti Rose twandigenze mu bandi naye emmotoka yange yafudde kati wayitawo ebbanga ngamba netwetaaga emmotoka Mogamba mada. Gwe n'okajjukira muli. Mwana kati nakuluma omuntu aligula emmotoka. N'ogamba mada. Like she really because yalina kyekifaananyi kyayagala osiiga mu mutwe gwo nti si wa bambi alaba omwala akola ku TV n'alowooza omuntu omwala akola ku TV nakubeera na mmotoka nerabya n'okola ku TV emmotoka abana tebazirina okitegeera kati engalooza okufiitinga mu bulamu bwa Jose nnakweyisanga Jose asobole anfaanane twefaanane sana zizezimu nti abantu abafeekinga obulamu lumu beerabya n'okubiyimirirako nti bw'oba olina ebirimbo 10 aba olina ekirimbo kimu olina okuba ebikibeezawo birina bbanga 10 ti abantu bapaintinga obulamu nti buli soft naye nga mu byaddala balina ennaku ku mitima everything is fake buli kimu kiri fake ate bwekituuka ku bawala beeyazika wiigi beeyazika engoye beeyazika buli kimu like literally everything olina to olugoye lwamu nenaalukwata namu kati olugoye lwange walukutegali kutuke lubengo olugo n'asala nawo you people have really fake nange jeninako ey'abantu abakola ebintu ngo ogenda kunnengera leero nga yebanza ku mulimu nnamu akakadde oba obukadde 10 tebuneekubya mpimu bino byonnyumyako mumanyi byali ku mukwano gwange ayina omusajja eyamuyita banina abaana abakola ki abeeryamu ndowooza sisiise we nina koma n'amuyita agenda akole naye kuno omulimu gwajjira mu mbeera eno actually gufaananamu n'eyo gundi gye tuva okwogerako eyo Dubai oli omusajja kino kye yali ayagala mukwano gwange akole nga tannajja for example yamukubira ku Monday n'amugamba njagala ojje ku Saturday ohatera bweti ne bweti okay ngenda ku sente ne baziteesako okay millions 2.5 bino bye yali ayagala njagala ondeetere engato ng'ewunya kaboni mugere yaddala si firimu bino byennyumya namugamba sina ngalo ziwunya namugamba ya engato zo ziteekemu amazzi ozambale wiiki eno yonna paka luna njagala ozindeetere nga ziwunya ekyo ne kiggwa kati bwe yatuuka namugambira olugenda bitegeera waneeno bwe yatuuka aye namugamba nti gwe kirowooza kitugenda okukola si kitugenda okukola naye olina byojja okunkweyandi okenkuwa miliyoni ze 2.5 yes ng'atuuka mukwano gwange baamugamba asitame wansi awo ku tiles ateekewo obubiibwe naye engato eriziri sneakers yaze nazo nga zibunya omusajja oli tiyali musajja muddugavu nga kye yali ayagala mukwano gwange amukolere kumuwandulira malusu mukwano gwange ngamba nti yawandula amalusu n'awira nga n'akamwa kakaze n'atuuka ku level kati ng'ali ati awummudde kati asindika bali mugwako oli mugweko naye yavaayo ng'ali mu ntiisi ey'ekika ekyagulu etya yeebuuza oba obuyibu bwange agenda bukozesa ki kubanga nvuddeyo Jose sente enzina nga 2.5 gwe tolinamu yadde 10 naye nga kyasigaza moto kyo kyetutamanyi nze nkyo banajja nanga gye tugende ku Javas ngina sanyuka naye kyesimanye ekiremegazi yazifunye atya zandiisaamu Javas yazikozeemu bw'atyo okitegeera so abaana ebintu ebisinga abantu batatugamba bye babayisemu kufuuka kibafuuse
yemu ku example entuufu. Omuntu agenda kira ku macho afuna omusajja ng'agenda amugulira emmotoka asula amaka amalungi buli kimu nga kitambula bulungi nnyo naye ng'ate ayita ne mu namba 2. Okitegeera. Kituufu. Nga takozesa namba emu yokka ne namba 2 agiyitamu. Naye nga bw'ajja nammwe alaga mbuno avuga emmotoka yange gye nsinga okwagala nnyo Mercedes GL Coupe kandi nga mwe mama nange ndigivuga ku ddi eyo naye ng'akimanye mbuno mabega wa ready. Tewatambula bulungi. Omusajja amukolesa eby'omunda n'ebyebweru n'ebyawa n'ebyawa. Naye nga bwe tagenda binnyumiza because alina ekifaananyi kyagala okunsigira nti yali mu soft life. Wow. So abaana abawala abali ku Spark TV mu kaseera kaneeno nga weegomba ate social media egenda tukoze ensobi egenda tusiigisa obulwadde. Waliwo omuntu eyanyumizaako n'aŋŋamba nti Jose nayagalako omusajja omufumbo naye mukazi we n'atusanga n'atabaako kye yannyega. Omusajja yali positive. So omuntu kati amusanga kakati amwegomba because avuga emmotoka ezake baamufuula second wife. Okitegeera. Naye nga nsooka neebuuza lwaki omukazi w'ono omusajja bwe yansanga talina kye yankola. Kumbe yategeera butegeezi nti mwala mukyeshe alinganga ggwe. N'amutwa n'agamba ndowooza mukazi otidde nnyo. N'agamba ono negana amafigaye gonna g'ayina tugenda kumpeke ffenna. N'ekirala nze ŋŋamba ne process gye tuyitamu okufuna ebyo bye twagala. Tuyitamu oba tugambe soft life is very expensive in the long run. Kubanga kyengenda okukola okufuna soft life. Eyandibadde akedde ku makya n'agenda okukola aba kusinga. Soft life netagirako katemba yenna paka lwalifa. Taliyo koyo. Newankubadde nga abasinga ku bo ababadde kati nga example zembawadde zibaddemu okutagala okw'ekikabu ekityo. Nze kyemmanyi oba conditioning ya bwongo simanyiiyo nti ne waliwo ekintu kyosobola okufunira ku mukeeka nga tokikoleredde. Kijja n'obukwate bungi obukwakkulizo bungi. Beba abaana b'osanze nga stress temuggwako kuba kati alina okulowooza nziramu nti okufuna kakati anaddamu okumpa ekyebiri musanzeewa mufunye ntya. Obwongo bwakozesa bungi nnyo naye nga kyagenda okufunamu we tekigenda kulastinga forever. Oba okitegeera amagezi ganina okuteekamu okufuna bilioneyo okumufunamu miliyoni 2 n'ebyengenda okukola biyinza okunsuula mu bulwadde obutali bwa siriimu naye obw'obwongo. Awo tukutuuse ab'obwongo ndowooza bafunyeeko bangi oba kitegedde. Kubanga ngenda kuba neeraliikirira kati omwana byayitamu yali trauma taligyerabira. Mu bulamu bw'agenda kugenda ng'alowooza ku ekyo kyamushaping obulamu bwe bwonna talikyerabira. N'ebintu bingi byetuyiseemu byetuwulidde abaana b'obulenzi bye bayita abamu ne baba batta nga bali mu kukukusa bali mu kubba amamotoka. Tulina eŋŋombo oba ngwa wabi n'awalungi kasita nkituukako ebiseera ebisinga awabi owagwa ate notakituukako. Kituufu ekyo olowooza omuntu asobola okufuna obulamu obulungi nga talina shortcut yonna gy'akoze? Asobola. Really? Yes. Hard work pays. It does, but it takes forever. No, it doesn't take forever. That's the conditioning of the mind. Ate waliwo n'ekirala. I think we work too hard. We need to start working smart. Omanyi edda twakolanga abagenda mu nnimiro n'akola n'alima amatooke gokka. Kati waliwo modern farming. Ekintu ekyanguya obulamu ate n'okifunamu. Muntu kyasinga obugagga wano abalimi tobawulidde gwe abasinga ssente sibasinga naye twetaaga okuyiga nti kati tukole naye tukole nga tusizaamu obwongo ekintu ekitagenda kututwala mu ndwadde ekitagenda tusuula wabi kubanga abantu abasinga bonna betulaba abalinawo kye balina bakoze so kati ekyo ekyamangu tugira tukyejjamu kubanga kijja tusuula wabi. Rosie, ngeri ki ez'enjawulo z'olinza okuwa omukyala w'omwana omuwala ali ku Spark TV mu kaseera kaneeno z'alinza okukolamu n'afuna ssente eyalaali? Kati wala kantu kenjagala okwogerako ng'ogasse ku byenzize nga njogera nga beauty advocate ngamba nnyo abaana abawala. Abaana abawala underline the word omwana omuwala with beauty
toyawukana na bulungi wobeera omuwala agattako obulungi waliwo kyetuyita beauty privileges kyetuzenga twogerako nti waliwo omuntu ajja okuva eri asanga ekijjoze nga kiri awo nga si bya sleeping around ajja agamba nze nagamba my friend tells me nti ze siwasa mukazi mubi omukazi omubi yani zisimumanyi but ye yagamba tawasa mukazi mubi kubanga omukazi omubi sente zaalya n'omulungi zaalya bakiri bajja mukuula paka nenga stese mu mukazi omulungi era zenga akikola mama era bwe bamukyawa bwafuna omulala ne kale bambi bwomutunulira bwafaanana tayinvestinga mu naye ng'omusajja kwerabirira naye abakazi agala bali eri kajibazirya naye yagamba kabazirye omubi zaalya n'omulungi zaalya. So as a woman, as you're working so hard for your own life, wefeeko olabika obulungi you create opportunities nti newoba ogenda okusaba omulimu olajja kukutunuulira gampe ofaanana otya before even ng'otona presenting a CV yo appearance comes first ate appearance kitegeeza nti beauty bakutuna oli mulungi kwepamparinga buli omu bw'ofaanana invest in your looks. Okwongereza katono ku nsonga ya Rose gy'agambye nti mulabike bulungi just okukyemphasizingako kuba ate okyogedde olaga nti kikulu nnyo olabika obulungi tekirina buzibu naye obulungi bwobwo bugenda kutula mu offisi ezimayirayo ddala ozituukemu empisa zigenda kujja ezikukomyewo wansi gye wava so ng'oyambika n'obulungi ng'oyambala amasuti ag'ebbeeyi oyiringula ebbina erikomeri obunya bulungi oli amaaso ttaala gattako empisa lwa nsonga tuli ku nsonga bw'otya omwana omuwala bw'alinza okukyusa obulamu nga takoze ebintu bitajja nsa mu ngeri emu oba endala. Kituufu nnyo ate nange kwekyo njagala twongereko ekirala kulabika obulungi okuwunya obulungi kirungi nnyo investinga mu bwetekemu ssente si kuteekako lipstick wabula waliwo ebintu abantu bye bakoze abakazi kati basomesa gattako ku ntegeerayo nga gwe omukazi bw'eba nga beauty yo ekututte mu offisi ekomayo obwongo bwe bugenda kukusigaza mu offisi eyo obwongo bwe bwe bukuleetera okutuula n'abantu abalowooza togenda kutuula ku tebo y'aba intellectuals nga gwe obwongo olina butono weteekemukko weesomese bintu bingi nnyo ebiri ku internet datawo tomumala ku TikTok ng'olaba abawemula okufaako obufi n'abanyeenya obubina wabula datawo mukozese okwesomesa omukazi alina amagezi asikiriza nnyo kati ku bulungi bwobwo yongerako n'amagezi weesomese gwe nga beauty with brains kituufu mukyala kiwo nandyagadde osiibule omulaba wa Spark TV naye njagala oyongere n'okumujjukiza omulimu gwo lwa nsonga olinza okuba ng'olina client ku Spark kati ng'obedda atulaba n'agamba banne n'agiza obwedda ono omukyala asobola okukola ku nsonga zange so bagambe kuba business mu maaso. Obadde mulungi nnyo atudde ku Spark nalaba eno show kujjukiza nti amannya Nasali Sumaya Kiwu era nga ndi musawo alungamya ebirowoozo nkola n'abaana oba ozadde omwana wo ng'olaba takula bulungi tayogera bulungi ekiseera kituuse ng'olaba agenderedde naye nga ebintu byakola gwe tebikusanyusa tukubireko ku simu oba oli mukyala amaka gakutawaanya muli mu bufumbo oli muvubuka olina omwana wo atawaanyizibwa ebiragalalagala tukubire ku simu 0784 31 75 45. Obadde mulabi mulungi nnyo owa Spark Girlfriends kyokola kyamaanyi nnyo nga bulijjo tubadde ku maka gaffe amaganzi aga Malakai Eco Lodge esangibwa Ekitende era nga njagala nkubirize gwe yandyagadde okwewumuzaamu okulya ku ssente zo ebyokulya ebirungi ewanti wa Kakamu ekifo ky'olina okugyamu kinakubeera Malakai Eco Lodge. Festive season esembedde so wandikutteyo abaana bo n'obayitawo ne mwewumuzaamu omaze omwaka mulamba ng'okola ssente tozitwala mu mitala w'amayanja nga Malakai mu Uganda weeri ate ogenda beera ng'ali mitala w'amayanja. Genda ku website yaabwe bagambe ekiweetaaga ebisiro bye weetaaga mwabayi n'emikolo jangu ku Malakai parking engazi n'ekifo ekirungi bwensukkawo ngenda bannyonoona bwonoonyi. Nze Jose Naji the most wanted yandyagadde okunfollowinga TikTok yagenda kusangayo Jose Naji oba most wanted. Enviri zange za Login Salon esangibwa Ekireka
opposite ne sholi ekyo kasi andi etazo kusiba enviiri oba okusala ogenda ku login. Makeup wange wa Sabira Beats ali ku Namaganda Plaza ali ku level 4 shop number 32 akola makeup wa buli kika wa mikolo wa kwanjula wa dina genda ku TikTok yeno nya Sabira Beats laba wakawe omuwo omulimo mpozi n'akatale ke kamu following lwansonga kiyamba mmwe. Badde bonja batambudde naffe Rosette Tendo lyerinnya the Queen of Peace, CEO Rosie Skin Clinic. Abagala okulabika obulungi ensusu ennungi okusala olubuto okusala emibiri mutuukirire nze. So omukyala nyambaza bamuyita Adorable Fashions ayina amaduuka ag'enjawulo eri muli ku Emesa Building Entinda Galilaya Complex zite complex bosoba kwera ku 0748 balina buli ngoye casual patish buli lugoye lwolotako. Adorable Fashions got you sorted. Tweyanza gende agado tesa ku mulamu gwaffe guno ogwonako lwairo ogenda ku social media handles zaffe eza Spark TV okuli TikTok, Instagram, Twitter tekayo kutesaako oba yandiagadde omulamu ogw'enjawulo tubire nga tugwogerako ng'olina embira gy'oyitamina ogamba Jose mwogere ku guno omulamwa era ogenda kukola kyo kimu TikTok, Instagram ne Twitter tekayo omulamwa ogw'enjawulo. For now tugenda ku mulamu. Bye.